neze nzaba Iran nayongedde batya. Guys, ekyamazima ddala Omuyirani ali gumite. Yali gumite. Ali gumite. Nze sirabangako nsi eteesa n'Amerika n'egaana. Ega tubiganye. Iran yabiganye. Bane rero sande mbeera mu bintu bya magezi. Agale bya ballistic timo funako wodda. Erero kusande mbeera mu bintu bya magezi bya international. Igwa yagale bya ballistic timo please funako live endala. Nkiddamu. Lero kusande mbeera nsomesako ku bintu ebya magezi. Ine bya ballistic timo ebyo tujja biraba olulala. You can get another live. Anondi kati mbintu bya magezi. So badde ncha kunnyonnyola nti enteseganya za Amerika ne Iran zaganye zagudde butaka olwokuba nti Iran demands za Amerika yazigobye. Enteseganya zabadde zikuliddwamu Vice President wa Amerika mwennyini. Ye yabadde azikulidde. Nga n'Abayirani baleese speaker waabwe akulya parliament ya Iran. Jukira kati okuva we batta Supreme Leader Khomeini kati akulira Iran ye musajja speaker. So bagenze okumaliriza okuteesa Omuyirani n'abigoba era tewali kyavudde mu nteeseganya. Vice President wa America n'agamba nti kibinye eri Iran. Ne lwaki enteeseganya zino zaagudde oba tewabaddewo deal. Ekisooka obukulu eggwanga lye baabaddemu factor y'amaanyi Pakistan ne Israel tebakwatagana. Ekyo kimu yentandikwa. Era nze bwe nawulira nti enteeseganya za Iran ne America zigenda kuba Pakistan nategererawo nga analyst tewali kigenda kuvaayo. Ekisooka obukulu eggwanga lyennyini lye baabaddemu. Jukira Pakistan ne Israel tebakwatagana. Ate okomya okomya wachi ntinga gwe okomya Enter radio in plane. kakata kutosobola kumalako mitale ebiri ng'olina empisa ng'ate buli nnyumba erina empisa zeekusaba eziri uniform. Tekyakomanga awo ku ssomero. System zakyuka kubanga ku ssomero ffe twasooka. So Pakistan ne Israel tebakwatagana. Nate Pakistan mukwano gwa America. Kati enteeseganyo zitwale Pakistan gye zabadde tezijja vaamu kalungi. Kubanga asinga okubeera important mu nteeseganya zino si America, si Iran, Israel. Yasinga obeera important. Olutalo lwa Iran lujja koma singa Abayisirayiri basalawo lukome. Ekyo nzize nkinnyonnyola abantu naye temukitegeera. Bino byonna ebya ceasefire bisobola okubeerawo oba okuteekebwa mu place singa Isirayiri ebikkiriza. Entalo zonna eziri mu Middle East z'olaba ziremeddewo lwa Isirayiri kugaana. Era leero nti wadde Amerika bagenze ne bamala obudde ne Iran nejja, Israel yasigadde ku Lebanon. Ekyo kikulagirawo attitude.
nti wadde wabadde eteeseganya wa America ne Iran Pakistan tekyaganye Israel sigala ng'erwana. Jukira baali bage cease fire. Bonna basizinge fire. Iran esizinge fire na America esizinge fire. Ne Israel asizinge fire. Israel yagana. Yena asigala nga Lebanon yagikuba. Ira mpaka nakati Israel yakubani Lebanon. Because Israel gwe bayino soka okukirizisa enteeseganya azikirize atazikiririze namu kawaliwero okumala okuzikiriza enchana akera nakola birala. So kati kyovula nga America ne Iran enteeseganya zagudde ki naye nga gamazima tukirize Iran nsi y'amaanyi. Ekyo kyo kya twakikiriza guys. Iran nsi y'amaanyi kwa nsi ntono nnyo mu nsi eno ezisobola otuula ne vice president wa America vice president ne bagaana nezigatugaanye. Iran ekyo yakikoze negaba America mwebale nnyo naye tetujja kubikkiriza ng'obigamba vice president wa America namba 2 mu America. So Iran nsi y'amaanyi. Ekyokubiri Iran engeri gyekuttemu olutalo eri strategic. Kwayo Iran yategeera tesobola wangula America naye kyesobola okukola kuba bawalabu bano zi Dubai zi Saudi zi Oman neziteeka pressure ku America. Bino nebyasize fire byolaba America nogenda mu nteeseganya. Iran yamala kuba bawalabu yamala kuba ko ku zi Dubai ne kuba zi Bahrain ne kuba zi Saudi kaya ba Saudi ba Emirati abe Dubai be bateeka pressure ku America. Yajigo wange omusajja atuli bubi soke tuteese naye. Era abantu by the amawanga agabadde gagala agreement yenu agabadde gagala America ne Iran bateese asooka mu Saudi Oman Bahrain UAE go gagala ceasefire gagala olutalo lugwe bafiiriddwa sente nyingi. Bo comparinga amawanga g'abawalabu sente zegafiiriddwa no comparinga ne Iran byefiiriddwa zino nyingi. Bano bafiiriddwa nyingi n'okusinga ate Iran. Kaye Iran azanya fena tukifiirwe. Iran byaliko si kuwangula America yaddamu fena tufiirwe. Kati ye waali bwe mukuba amafuta gange nga nkuba aga Saudi bwe mukuba amafuta gange nga nkuba aga UAE United Arab Emirates bwe mukuba gange nga nkuba aga Oman bye badde bakuba Iran nga naye byakuba mbawalabu. Kale abalabu batuuse ekiseera nga olutalo lugeze gye bali. Ekyokubiri mu lutalo lwa Iran ne America stefiirwa. America talina kyaluzinga. Teri muzinga guli New York. Teri muzinga guli Chicago. Tewali muzinga guli California. Abasinga kati okulesivinga olutalo luno ge mawanga g'abawalabu. Na America eyetafiirwa. In fact olutalo na America ali mukola sente. They are making money because companies America ez'ebyokulwanisa ziri mukola sente. Nakugamba olutalo buli wolaba olutalo ba business. War is business. War is business. Chola enensi tesobola kugwamu ntalo because tuyina company ezikola ebyokulwanisa ziba zinabitundawa.
Okay, bojja nogamba bwenseno eberemu freedom eberenga tewali ntalo. Company ezikola ebyokulwanisa mu America, ezikola ebyokulwanisa mu Europe zibitundewa. So there must be war for some people to get money. Ekyo tokyerabiranga. Buli wolaba olutalo wabaawo abafunamu. In chaos, some people are benefiting. Kankwe ekyokulabirako. Twali wano mu COVID. Goza buli omu mu COVID yayavuwala. The people were making business in COVID. Abakulangazi sanitizers. Abakulangazi masks. They were making business. Goza COVID yanjavuwaza. Eriyobe yagaggawaza. So kati kyegati in chaos. Wabaawo akolaki? Kati olutalo lwa Iran na America alufunamu. One, companies ez'ebyokulwanisa ziri mu kutunda byakulwanisa. Bwe bamala okuba Iran era America companies abwe zezijja okuzimba Iran empya. Ekyo nakyo tokyerabira. To olutalo lugwera mu nteeseganya agreements. So ekyo nakyo kinotinge. Ekyo nakyo kikole kinotinge. So Trump ayina obuzibu kati. Is fixed. In fact, bukyanga Donald Trump adda ku bwa president. Eno time gyalimu eri trick ennyo. Kikyazaako. Iran webe enteseganya ezigobye, America bagenda kuzaako ki? Kudda mu lutalo. Bayenda kukola ki? So Trump ayina kati oku taking a decision. Ngeri trick gyali. Nengo obuzibu Israeli olutalo yakyalwagala. Era Israeli ebyenteseganya yabadde asabirira bife. Olutalo akyalunyumirwa. Olutalo Israeli akyalwagalira ddala. Olw'okuba Iran. In fact olutalo Israeli afunamu nnyo. Yafunamu ye Israeli afuniramu ddala nga America esabula Iran. Is happy. Gwe bakubira omulabewo abadde akulya obubi tosanyuka. Kati ye Israeli ayagala Iran enafuwe. Because kati amawanga agabadde gavuganya Israeli kubwa superpower bwa Middle East ebadde Turkey na Iran. Turkey ne Iran bebadde bamuvuganya. Kati Iran bwanafuwa. Israeli agenda osigala nga superpower wa Middle East nga teri amugambako. Kyagala kyakola. So ebyo byabaddeyo Pakistan babaddeyo mu kulikeeyo nga tulaba ku nteeseganya ezo eza ne baba basajja balina security. Pakistan yayiye amagye. Ekibuga kyonna ne bakisiba. Wow. Engudo zonna ne bazigala. In fact je Pakistan yabadde holiday. Abantu bakoze. Security yadde gumite. Nga vice president wa America ajja. Na aba America bamaanyi bakulaze emmotoka aba America ze batisse. Buli kimu bakitisse. Emmotoka vice president wa America ziyatambudde bazitisse kuva mu America. Waliwo ki airbase cha Pakistan nga kijjudde guys. So it is true in Pakistan. Ejo Pakistan yabadde holiday. Amwe researcher. Bakwa mwagala nnyo bino ebyekisiru. Junior olutalo lugwerawa. Naffe kati tetumanyi wo olutalo gye ludda. Ketulinde Trump kyasalawo.
kati ensi erinze Donald Trump kyasalawo oba olutalo lugende maaso oba luggwe. Junior ani superpower. America yekyali superpower w'ensi. America is still the superpower. Era emyaka 5 agaddako era America egenda kubanga ye superpower in the next 50 years. Junior biche ebifuula America superpower. Ekisooka $. Ebimu ku biwa America okuba nti ye superpower w'ensi, ekisooka sente zaabwe $. America ya signing endagaano n'amawanga agatunda amafuta. Transactions zonna ez'amafuta bazikolera mu $, ate basasulira New York. America nejjako omusolo. Kiddemu amagezi gazze. $, ya America lwaki ya amaanyi? Lwaki tugiyita $? Eggwanga lya America lyasayininga endagaano n'ezi Saudi Arabia n'amawanga agayina amafuta nti transactions zonna ez'amafuta bazikolera New York mu banka za America. America esobola okuggyako omusolo. Ekyo no $, kigifuula ey'amaanyi. Kati abasaudi bagenze bakyusaamu neza China bagenda bazikkiriza. Ekyokubiri ekifuula America ey'amaanyi technology. Bayiiya nnyo. Naye kati bw'oyogera ku technology mu America oba oyogera ku Israel kubanga research asinga obungi yebibakolera. Emu ku bifuula America ey'amaanyi Hollywood gye bazanyira firimu culture. Hollywood bagikola to shape American culture. Ezo firimu ze mulaba mwe muziraba for fun, for entertainment. America ezikozesa okufuga ensi. Kyowa buli firimu gyolaba firimu star ba America. Wana bayimbu Hollywood ya America bagiteekawo for entertainment nga bwe mubiraba. Kisukka ku ekyo. They are exporting culture. They are exporting fashion. Chovula olaba firimu ne bakulaga zi brand zingazi Gucci ne waliwo omusajja azanya firimu gye bayita Transporter. Azanyise emotoka gye bayita Audi. So it's another way of showing American supremacy. Yo Hollywood gyolaba. Izi nyimba zaabwe by the way ndaku zino kati buli firimu gyolaba erimu ebisiyaga. Firimu kati empya ezisinga obungi zirimu party z'ebisiyaga because America babera ba exporting a culture zaabwe. Ekirala of course amaje military is important. Berimbise mu bya democracy. Nenga na America teyina democracy naye bebasi baba bitugamba being democratic. Junior China kituufu ejja kujja ya America kizibu. Bya lugambo rumors. China ejja kujja ya America kubwa superpower kikyali kizibu. Just ababyogera bana abasomesa economics, but it is very difficult China okujja America nga global superpower. Practically it is still very difficult. Ne mu myaka 10 kiyinza obutasoboka. Wadde China ina sectors zegenze catching up, but it still has a lot to do. It still has a lot to do. Kale awunga nvuddewo. Yes, Trump yawoninze China. It is true, kituufu. Donald Trump yawoninze China. China abadde yagala kuwa Iran byakulwanisa.
Trump no n'aba warninga China tebakigeza okuwa Iran ebyokulwanisa. Trump yaba warnings. Okay. So Junior Bungereza ekyali super power. Bwabwe butankanibwa kati. Bungereza ebya kubeera global super power bigenda biggwawo. In fact kati Bungereza kyesigaziza Premier League. Kulaba mipiira Arsenal, Man U, Anglican Church n'Obwakabaka. Bye byasigaziza. Bungereza tekyayina nnyo. Bayina ebizibu bingi. Actually Bungereza kati n'okwedefendinga without America kizibu. Wano Putin yabakanzeemu ne baddukire France ebawe ku Mary enwanyi. Putin yabasumbuwa. Naugamba nti omulabe wa Bungereza asooka ye Russia. Putin yabakanzeemu katono ne baddukira wali France. So I don't think Europe Bulaya ine ebizibu bingi these days. Bayina ebizibu bingi nnyo ebyetaaga okutereezebwa. Kyowa Trump abajerega. Donald Trump byabagamba bituufu. Europe, England has allies. Ba ally kinaawe. Neba ally nabo bayina ebizibu. Kale ekiri France. Bungereza. Europe nga bayina ebizibu kati ba ally ki. So kankomewa ne Uganda. Yes. Balista Timo bamukubye. Era ne bazannyo Shakib. Olwokuba Balista Timo. Ekyamazima ddala. Balista Timo yatutama. Everybody was happy. Era Shakib mwami Rutaya. Nine enkokoyo naguliddeyo n'enkota y'amatooke. I want to thank you. Abamu kuffe tufunye justice ku kivubuka ekyo. Ebivubuka ebyo bibeera mu bed space Balista Timo ne bivuma abantu ne bibasesebula ne bibawa n'erisiiti. Naye Shakib webale kuba Balista Timo. Era nga bwe wansuubiza wanga ogenda kijjamu amannyo. Kati gwe Balista Timo otunda kyayi. N'okulya chapati z'Abawarabu. Wabadde olowooza osobola okuba Shakib. Shakib oyo yatambuzaako ebigere okuva South Africa mpaka Uganda. Kati kambawe history wa Shakib. Mutegere omusajja gwe muzannyirako. Oyo Shakib yali atambuzizaako ebigere okuva South Africa mpaka Uganda. Ngajja kulamaga Namugongo. Yali agenda Namugongo kulamaga. Oyo Shakib. Si musajja mwangu. N'akatono. Era nategedde ti agenda wangula. Naye nebaza nnyo Federation yetwala ebikonde. Mwami Muhanji mwebale ku promotinga bikonde bambi. Shakib, thank you so much.
webale kwagaliza ka ebikonde twete tubiraba nga tewali nayogera ku bikonde naye today because of effort ya Shakib Bambi we want to thank you era government yenu ministry ya sports minister Obua Shakib Mumuomo Dali. That guy has tried to promote boxing. Ne bamuvuma nga bw'ata ina byakola. Shakib ne bamuvuma nga bw'ali idol. Naye Shakib webale because boxing abadde takyalabika. Atwaba mupiira. So that's good. Ne bazannyo bonna ba sponsor abataddemu sente. Nadala NBS Next Media Mwami Kini Kalisa webale. Thank you for supporting ebintu bya Uganda. NBS Sanyuka TV mwebalire ddala. Nawe makono olinga akatwe naye nawe era webale. So mwebale nnyo kuteeka mu sente, mwebale kusupportinga. Nalabyeko ne my brother Baba Yasin yaguze zitebaawo. Hajati Adija Namyalo webale nakulabyeko nga nawe gyoli. Jose Chameleon East African finest Chameleon naye yabaddeyo. Joseph Mayanja Kamiri webale nawe kujja kuwagira kuki ku boxing. So bwe bite bikonde we byabadde nga Shakib akuba kibalista timo eriyo sekadamu mulala yagala okujja alwane nze kati jabategeke ekikonde nga nkuba kana akavubuka akake Dubai yako kakatsi yuji njagala mwanji ontegekere ekikonde ne katsi yuji kakube ensunde eyo kati ngawe bakubye so ndowooza bambi mukitegedde ekikonde ekiddako kyange ne katsi yuji bivubukamu ebiri e Dubai ebivuma abantu tugenda byesasuza. I think this is the only way we can really discipline these boys. Katsi yuji balista timo muvubuka kyo mulala avuma nyawe Dubai mojje twekube ebikonde adamu gavubuka mwageni yupi Dogo Nelson nawe jangu lumbuye jangu ekigula lujjo kikolereko wano omaze obudde bungi ng'otubulira amawulire amafu kati kamu odde mu bikonde lumbuye toyina matu onaawuliriza ki. So konde bwebite byabadde olutalo lwa Bulunoke ne mukazi we nalo lukyagenda mu maaso. Well, Sister Bruno n'ekikazi kye Vanessa olutalo lwabwe nalo lukyagenda mu maaso. Ekituufu Beria, that is true. Beria ne bazaala omwana naye nga Sister Bruno ensi ekwagadde. Omanyi Bulunoke naawe otambulira ku sympathy buli kiseera. Social media wagisoma. Gwe Bulunoke buli kiseera obeera ku sympathy. Toyina mwana gwe wazaala mu butuufu. Bonna abazaala mu nsobi. Ne social media ekwagalirayo. Omanyi kati eno social media erina abantu beeyagala Jeno Wingire. Asooka ye Bulunoke ye eva abeera mu bya sympathy wabatalwana na bakazi be alwana na ba producer batalwana ba producer bana nera gwe waffe
Nenge ekisumbuwa Bulunoke ne mukazi we kiri ekintu ekyo. Sikulabirira mwana. I want to repeat. Nze nga abadde mu nsonga zaabwe. Oyo omuwala temwamutegedde bulungi ndowooza. Ekisumbuwa Bulunoke ne Vanessa love. Omuwala ayagala Ssemudondoli. Kiddemu nti Ssemudondoli y'abasumbuwa. Nze omuwala yaŋŋamba tayitirayo ewange ekiro. Omuwala one night stand kamusigalamu. Kati awo obuzibu we buva. Era buli ayagala okutaasa amaka gano tukube pulogulaamu Bulunoke atandika okusulako ew'omuwala oyo. Banyumyemu mu kisenge. Mumanye abakazi ekyo nakyo kibatabulira ddala. Kyekisumbuwa omuwala oyo. Waya. Tulwi muti. Tulwi. Akitegedde kwirako Mukama engalo ez'amaanyi. Nze ensonga nazirimu. Oyo omuwala tali ku byakulabirira mwana. Ebyo byonna yeekwasa bwekwasa. Ayagalawo ka communication. Ka communication. Kale ng'abantu abakulu boogeremu. Amubuulire emmese eziri ewuwe ne Bulunoke amubuulire kapa ezisula ewuwe ng'abantu abakulu. Kyekisumbuwa omuwala oyo bambi. Toba she's confused. Omanyi abo abawala abaagala basereebu abo aba ayagala kulabira ddala oba bambi amwagala. Ekyamazima omuwala ayagala Bulunoke ne tamanyi how to love him. Tamanyi ngeri gy'alina mwagalamu kale kankireete bwentyo. Kati ate on the other end Bulunoke tayagala muwala. Tuyina omuwala ayagala omulenzi. Ate tuyina omulenzi atayagalirako ddala. Kati awe buzibu. Nkubuulira ebigambo bino singa Bulunoke akkiriza. Buli wiiki n'ayitangayo ewa mami Vanessa. Tebagenda kuddamu kuyombagana. Ojja kulanga n'oyo omuwala alabiridde omwana. Abakazi bonna abalabirira abaana waliwo kye batakugamba. Abamu bebba ne bayitirayo ew'abasajja. Golaba mukazi ga nze wange nze omukazi omusajja tampa buyambi ayina kyamuwa. Waliwo ebabalansingira ebitabo. Okategedde akantu ako. Gwa mukazi kwereega. Omusajja yansulayo. Omwana azamuweerera. Abasajja bwe bati kumbe ayitirayo ekiro mu bubba. Nze wano nina ba ex bemmanyi. Nga okukima feeze z'omwana asooka kuyitirayo. Ne bazimuwa. Kale akitegedde kubirako Mukama engalo ez'amaanyi. Nze nja babuulira ensonga nga bwe ziri. Munaagana bugaanyi kukkiriza. Nina wano ba ex bemmanyi. Naye nga buli waba agenza okukima feeze z'omwana ewa ex azijja mu loogi. Ne banyumya ku by'omwana. Era tobanga ne mukazi wonaga nyeze wa musajja twogere ku by'omwana. Gwe mwazaala edda. Munyumya ku ki? Otegedde ekintu ekyo. Buli omukazi bwegamba nyeze kima feeze za mwana aba agenze zikima. Aba agenze nno zikima. Kati abakazi wano abasinga okwereega bano boolaba
ffe tulabirira abaana abasajja baatusuulawo bamusuulawo naye ekiro tebamusuulangawo kati ekiri maka ga my sister Bulunoke era nze nayita Bulunoke oyo ne mugamba namuga oyo omuwala nze njogedde naye ko omuwala nayogera naye for 2 hours empuliriza ebizibu bye angamba Junior Bulunoke mwagala konze netayitirayo nange ndi muntu nemubuza kati oyagala kube rawundi mmeka kale rawundi nga 3 nagenda ewa Buluno nembi mugamba nga Buluno mukazi wa ngambye 3 rounds nazisobola ko Bulunoke nedda kale nsobola rawundi 2 naye 3 sina maanyi songa zaabwe nenzivaamu so byebyo ekyokubiri nabulidde senga asidi ogamba Bulunoke mbu musiyazi mbusimanya beyagala ne Hashim senga asidi amabina gaabwe lwaki ogalumirirwa baleke anna gwolidde yo akaaba baleke omu bwana ayiwa munne kalinda munyo we wajjo bivaamu gwe baleke nekati gwe senga asidi ali e Bulaaya omanyi otya ebiri e Uganda point eyo nawulidde senga asidi ogikulembeza banno baleke negwe senga asidi toyagala okulabako omuntu ali bulungi na muntu buli muntu gwolabanga mukwano gwa muntu omutemako ekigambo gwe buli omwana aba musiyazi bane senga asidi nawe otutamiza obusiyazi oba obupromotinga bupromotinze buli muntu kugwe musiyazi kati Bulunoke musajja wattu sister Bulu ekyobusiyazi kyajjiddemuwa kyajjiddemuwa baleki gwabazaala ate senga asidi wali oyagala sister Bulunoke ko omulemerako nnyo so byebyo ebya Bulunoke katumusabire neera naye Bulunoke lekerawo okuzaalazaala ekyo nakyo Buluno bayizayo kankigambe nga friend wo ozaala olinga kamyu ebyo bikazikazi ebitunda muwogo ebitunda obutogo Bulunoke oba obinoonyaamu ki kale ekyo ekiwala Bulunoke naawe oba wabaaki ndowooza walaba amabina n'odduka ekikazi kyo kirina amabina kyo tukkirize amabina go kwegali ndowooza my sister Bulunoke bwe yalaba ekikazi ekyamabina naga ne Bulunoke stop producing like a rabbit nawe ozaala olinga kami Bulunoke singa okozesa kondomu bino yonna tetwandibibaddemu yambalanga ku kondomu Bulunoke noyagala kuseereza buli kiseera byebizibu byatulimu tudde ffe nga ba anko b'omwana abe nebikazi by'amasaji obiridderidde Buluno tolina masaji gy'otalidde kyanjaawo wane wali kukalika masaji kawali wanse koma mboga byonna ebikazi byawo wabiri ali adda
byadde bikunyumiza ne baba byadde bikunyumiza ebyo bikazi gabika ne baba bulaza obulu ne buno yagala abakazi oye buno kene basibe embwe sikati eroji goba no truth be told ke tugambe ko Bruno omukazi yetu amubulidde ebibye byawedde kati it's time Bruno nkubulira amazima nga mukwano go embwe ne bagisiba sikati ojigoba Bruno Katonda yakutuma bakazi eno yagala ko nokubikazi ebitegerekeka nebyo nebikazi bifaji kawawo kiriye kya kitunde ebizigo ekyali kikwesibyeko luli Bruno atwagire bikazi ebyeru ebyeyerusiza dala waliwo kiriye kikazi ekyali kitunde ebizigo ekyali kimwesibyeko kyeyakubira nnakulyako ne bwowekaza nnakulyako abakazi amalobbalya n'abavuma n'abakubira ennyimba ne batabuka batuufu ke Bruno yayimba dolwimba nnakulyako ne bwewekaza bakitaba kya kidola aba naye Bruno nawe otumalamu amaanyi kale kikazi kidola waliyo kinoonyako ki yagenda kikubira luyimba muneweweraga nnakulyako eno byonna bikulu Bruno ayagala agakazi agakulu ne gajja kuloga obera muze wano night stand eyo nonna kyanja bu masaji bonna Bruno obuliddo obumazeo unzuga government yekusindika okera kumacha kuvuga motoka kuva wo Bruno kunonya masaji weri kulya ebyo bikazi bifaji gotosoka byetegereza Bruno jaye omukazi omutunulire mutala ezo masaji tezibaamu masanyalazi kali golaba kale njeru noga ogudde kubasama enough is enough Bruno keto yaga kwesa withdraw method kala bizibu byolimu because kumanyira abantu bazalanga bumyu ka Bruno ko ingida abana bana ku myaka gya 29 Bruno ke you have 4 children atenga oina nabali embuto babiri wabira Bruno no mukazi gwe tusembyeyo kuolereza go nze nyakulira amazima Bruno ke this is the last woman gwe tusembyeyo kuolereza tuchadda mu ntalo z'abakazi bo buli mwaka Bruno ke eva tubera mu kuolereza nabikazi byo this is the last woman Bruno ke nagambi nze sikyabiddamu genda olye bikazi byo obizalemu abaana ojja biwulira oli baana mukaaga bajana kujjamu sebaana okay na bakazi benga tubatawuloza tukoyi we are tired this is the last time abantu bawulira bakoyi eriyo na mukikubo n'abadepite nga bagane bane tukoye yo sister no tukoye every year Bruno abayomba n'abakazi enough is enough Bruno chebangambye okukolera tugenda gulya paketi ya condom obengo otambula nayo nera chenalabye sister Bruno ketukugulire condom obengo ojambalirako tusibeko ne rubber band how is that isn't that a fair deal Bruno tandika okwambala condom otambulenga nayo tukusibireko ne rubber band waggulu kati yabika condom zikuzibu waliro okwambala kati ketukugulire packet ojambale oberengo otambula nayo tukayagulya
paketi za kondo ne rubber bands osibenga ko waguru gosango yingirenga buyingizi banangi tuya naffe tukoyi ko tukano kowa neruli twali tugenda simanya misango ono muwala jali ya wanda era mujjukira twavuma jali ya wanda wano mbwati kola oluyimba ne jali ya wanda mbwate Bruno mbwate nayagala asabe ekinazi jali ya waluda mbwate Bruno yali agala kusaba jali ya waluda ekinazi mbubali bagala kuyimba abula zempuli abakazi ba Bruno bantami mbubali bawandika bonna oluyimba mbujali ya waluda mbu yaleta project mbubayimbe ne Bruno ko oluyimba mbu oluyimba luba lutuse wakati nga bali mu studio mbu ate sister Bulu nayagala atasabe ejjali ya waluda ekinazi yamugamba mpaku up awo lutalo we lwava ne bayombagana ate era Bruno kati kye tuba tukola twandizimbye essomero mu charity ez'okola zimbe essomero Bruno Junior School abaana batoko kula charity abantu kati gwe kola charity zisinga mbadde gwe ozimbe essomero lyo Bruno Junior School abaana bo bonna ne basomero omu tuwona olunabe lwaki lw'ebigambo baba Bruno force fathers of all nations gwe Abraham Bruno yagala kufuuka fathers of all nations Abraham gwazaala ba descendants bannange so ate gwe muka Bruno keto nkubira essimu gwe muwala gwe sikyakwagala wange nange kenyini wanningizanga naaba gwe muka Bruno wajja wano mboze okumbulira ebizibu by'amaka gammwe mba nnyingidde ekinabiro ng'otaddewo entebe onningiza todda siri ku bakazi bwe batyo kazi yajja wano oyo muka Bruno mbu mulamu Junior mulamu badde ompita mulamu tokyama mulamu za wano tokyama mulaza wano kati n'ogenda n'oswaza kulive nga bwafuka mu ntebe kyaze wasenga acid noga nti Bruno kafuka mu ntebe wetwayawukanidde todda mugabo yesige bizigo ne bimutuuka mu matako ekyo abadde oyogera kyaki ekyo ekyo mukazi gwe kyabadde kijjira wane feeze z'abaana watukoze bubi nnyo fenga mikwano gya Bruno watukoze bubi nnyo temwamuwulidde oba nze nabadde ku live ndala mwe temwabiwulidde byadamuvuma oba nze nabadde ezokuba nabadde nange ku live ndala mwabadde kweriwa omanyiza abadde nnyingi kona nga sibwe yayogedde nimba nabadde ku live ya senga acid mwe sije mwabadde olimba Junior sibwe yayogedde
Hey! Kati nabijje wate ebyo. Bring evidence nga she abuse him. Era n'okutuula mu live ege yabbaawo era oba omuvumi tukitwaliraawo. Omukazi yenna era n'owootula ku live ege yabbaawo era oba omuvumi tukiwumbirewumbiraawo. Era okutuulaawo ku live era aba muvumi. Okitegedde? Wano mu Buganda tukiwumbiraawo. Wano mu Buganda okutula ku live evuma bbaawo naawe era oba omuvumye. Simple. Leta tukiwumbiraawo like that. No, you lie, please. Yeah. Abamenya nawulidde gavumenti yaleese etteeka nti buli ayingira ennyumba afune occupation permit. Gavumenti eno neyinza otujjako omusolo gw'okumera ebirevu. Ebintu ebituuse twandisasula omusolo gw'ebirevu. Eno gavumenti bwetuuse yandi tujjako omusolo ogw'okumera ebirevu n'okumera ebyoya. Nga oba oshevinga ofuna shaving permit. Permit zifuuse permit. Babulaawo kati kutugamba tugende tufune shaving permit. Fanga ka permit ko kafuuse permit buli wamu. Kakati omuntu azimbye ennyumba ye kati ate okugiyingira ate permit ajagaza ki? Kino ekyokufuna plan kyo kituufu. Tusobola kuzimba nga tolina plan. Ekyo kyo kituufu teri akiwakanya. Naye ekyennyumba okugiyingira awo saategeddewo bulungi. Okay. Nti maze ozimba ennyumba yange oba ewedde oba tennaggwa. Kati nga nyenda mbufune pulaani ya occupation permit ate enzikirizo giyingira. Kane yakataddemu mu tteeka. Yes and pay. Hey, jajjange. N'okusasulosa. Etteeka baaligize batya? Oba faaba teba tetwabitegedde. Yakuddayo mbyetegereze. Naye abantu bawo wano ba social media musala nnyo ebigambo. Kiyinza okuba si bwe kiri. Nga babadde bagamba nti buli azimba yeetaaga pulaani. Ekyo kituufu. Ekyo temukiwakanya kituufu. You need a plan. N'oba ozimba perimeter wall. Abantu muzimbye mu makubo. Osanga tudde ebyalo. Oli n'azimbira ddala mu luguudo. Naggalirayo banneyiba banne. Ekyo kyekya pulaani ekyo kyetaagisa. Era mbasaba buli eyazimba mu luguudo mu mumenyi. Naddala bano abantu abatutamye omuntu n'azimbira ddala ekikomera kye mu luguudo. Aggalirayo banneyiba be. Awo mu bimenyi ebyo. Buli eyazimba mu luguudo mu mumenyi. Twadde tukooyi. Otuuka mu byalo tudde access roads. Ng'omuntu okutuuka ewuwe asiitaana busi ebyo byo mu bimenya awo tubawagira. Naye ebyamayumba byo mubireke. Mubireke. Nane ebizimbe ebyazimbibwa edda nabyo mubireke. Kibi nnyo okumenya ebizimbe. Ebizimbe ebyazimbibwa nga ddala byazimbibwa
mubireke tutandike buto kwa babizimba muliwa. That's a question. Abantu bazimba muliwa lwaki mbaleka ne bamala okuzimba ate ne bumamenya unateeka mu sente ze n'azimba ebintu bye nga we muli mulaba kyokka aba yakamala ng'ate mujja mubimenya. Mulina mutima mubi. Lwaki temwabagamba n'omuntu amaze okuwamu okukwata akasente kakubiye ekyeyo kye azze ataddewo akantu ke kyokka aba mulaba mumala. That's not good. Omuntu mwandi mugambidde wali ng'atandika nti owange lekeraawo wano wozimba tewakkirizibwa. Kale ne yeeyongerayo naye ng'akikola ki ng'akimanyi. They approve the plan. Wamma nno ate ono kyayogedde kituufu nti baba tebalina plan ziri approved. N'abamu n'ate abamu be bamenya balina plans. Ani azibawa? Some of the people be bamenye balina plans eziri approved oba tebalina. Awe wali obuzibu kati. Anyway, we shall see. Nenga zo boda kino nteekawo n'omukono wallahi. Buli wa boda musoke mutwale ebutabika. Government yenu mbeegayiridde buli muntu avuga boda asooka atwalibweko ebutabika. Mubawe plan gundi certificate z'ebutabika. Bana boda bassa abantu. Nze kennyini kamwa kwogera boda yampangula ddaama nnyo. Musooke mbatwale ebutabika mbakebera emitwe. Eyo boda zo tubeegayiridde buli agivuga basooke wali ebutabika. Tuyina ebya boda ebyagwadde eddalu bitta abantu. Omusajja n'ayita muloole bw'ati. Look, oh my God. Kati fe abavuga emmotoka nayina owa boda nali nvugirawo ku Northern ng'atissa abaana basatu nenga ayisa loole banesiva kusibamu nalimba mazi. Zo boda abazivuga basooke balobba kebera ku mitwe babawe permit. Katuyinamu abaagwa eddalu, tuyinamu abatamiivu obulebule n'okuvuga nga awunya omwenge. Nze banne boda nzitya. Nze boda yankuba. Gano gonna amanyo nina malala. Tombuulira boda nze. Boda yankuba. Nabeeta mwadda. Nebikalabula emmotoka z'abantu ne bibawemula. Male n'okuyisa etteeka buli asitula boda element. Nabo ne babeera ku boda nga tebambadde element. Omanya abantu abafa every day on boda accidents butambala element. Nze nali nfudde buuza nze era okuva olwo boda nazinaaba. Boda ekukuba n'owulira nga alwadde polio kabootongo tuberculosis n'owulira nga alwadde omutima mu kiro ekyo. Abo baba boda bo mumale batwalako butabika. Anange bivuga bubi. Owa boda mu Uganda balinga abamuga nti
Tosiba. Bo tebasiba. Ku bitaala tebasiba. Ni bwala balolengejja tasiba. Omuntu n'asangira ddala ekitaala nga kyaserwedi. N'akulaga nti ye owa boda ayitawo. Nga tatunudde na zive eno. Kati oyo omugamba ki? Bissa abantu ebyo. Bo tebalinda traffic lights. Awe mba mutandikiraawo. Nose wa boda boda atisa abaana basatu. Abaana basatu. Abatisse ab'essomero. Nenga boda andituddeko omuntu omu. Nga ayambadde n'element. Banegenda ke Rwanda. Rwanda okusa ku boda boda nga toyina element. Ha. Tutaase kubafa. It's time tutaase ku bantu abafa. Accident za boda every day. Saving life. Ataba boda boda banyumyaga boza kata kwatagana. Nze mwanku badde ebigonna bakyawa na kyawa boda bodas. Banene wemba nina agenda. Nze okulinnya boda ninnya akagaali. Ne boda. Ate mwe abalinnya buli boda boda. Wolinya ku bodo wa boda mugambe. Bayina olwo olugezigezi agamba mbu byavuga abiraba. N'asooka kuyisa maaso ga loole. Nemala obbanyiga. Kyo gavumenti kyo ku boda boda ebere tafu. Awo si bayinaako buzibu. Owa boda boda akuyisa maaso ga loole. Ate byo birowooza nti fa bavuga emmotoka tuba tubiraba. Owa boda mu Uganda alowooza nti ow'emmotoka aba amulaba. Bunze nja kusiba. Nekijje ne kyekiika mu mmotoka edduka. Ate birowooza nti boda edduka okusinga emmotoka. Oba n'aba boda bano baba ki? Ebya boda boda mu Uganda birowooza nti bidduka okusinga emmotoka. Okiraba ng'ofuka nekijje ne kijje ekika omulundi gumu. Omala kusibamu n'okitaasa. Kale bavuga bubi. Bavuga bubi. Batono nnyo abavuga obulungi. Mulimu ababoda. Ne bikalabula emmotoka z'abantu. Ne bikuwemulaawemula. Babitwale. Babitwale. Olwaleero kangikomye wano. Kale nyenze nsibe buli